olunaku olwaleero tuze n'amawulire amalungi nti mu nkola yaffe y'okukolagana n'abantu baffe bonna ab'ebiti byonna tugenda kuba ku lunaku olwa 25 tugenda kubeera Mpigi Town Council. Nekigenda okututwalayo kwe kwongera okukwatagana n'abantu baffe mu kitundu ekyo ate n'okwogera ku nsonga enkulu naye nga tezigenda kukoma ku kitundu ekyo kyokka wabula nga zisaasaanira n'ebitundu ebirala byonna. Omulundi guno tugenda kwogera ku nsonga nnyingi ddala naye nga omulamu ogusinga obunene genda kubeera kulwanyisa obugayaavu n'ebiragalalagala mu bavubuka. Ensonga y'ebiragalalagala mu bavubuka abantu bangi bagikutte nga yakyejo naye ng'ensonga eno nkulu nnyo nga singa tetuvaayo ffenna tugikwataganyiza wamu egenda tutuviiramu obulamu obutagambika. Bwe muba nga mugenda tukwatizaako okusobola okulaba nga tutuukiza naffe omulamwa gwaffe ogw'okulaba nga abantu baffe tulwanyisa obugayaavu wamu n'obwavu mu nteekateeka eziteekeddwateekeddwawo gavumenti, tulaba nga tujja kuba tutambula bulungi era tulaba nga Mpigi Town Council Bukedde TV weneeviire Mpigi egenda kuleka enkyukakyuka y'amaanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.